Kubantu omuntu asigala muntu tetutandise ku preachinga bulungi bwansi ggulo oba mwaka guwedde wa myaka 5 naye omuntu yeetaaga kuba nti ajjukizibwa buli lunaku so kyekyo lwaki tukwataganye ne bannaffe aba Uganda Airlines okuba nti batuyambako mu kwongera creating awareness mu bantu bano ate n'okwagala ffe nga bakulembeze okuddamu okulina n'abantu bano nga tubulirako enjiri yaffe ey'okweyonja so tulowooza nti olunaku olwaleero lubadde lunaku lulungi nnyo okukwatagana ku mitwe ya Kigungu okwongera okubajjukiza tinga tonayita Entebbe Municipal Council kujja kudduukirira gwe kasasiro gw'okozesezza omudisposinzi otya so yebadde enjiri yaffe ey'olwaleero era kituufu n'okwagala okulongoosa ekibuga okutuuka ku mutindo gwe twagala kibeereko kudduukirira gwe kasasiro gw'okozesezza omudisposinzi otya so yebadde enjiri yaffe ey'olwaleero era kituufu n'okwagala okulongoosa ekibuga okutuuka ku mutindo gwe twagala kibeereko bajja okunona kasasiro bakoma ku mapeera omwezi oguwedde ennaku z'omwezi nga 17 bwe banona kasasiro Kigungu ono munene nnyo alimu emiruka mulimu Misori Bunuuko Kigungu Central naye Kigungu Central kasasiro mungi muyitirivu nnyo tetulina buyambi naye bajjanga omunona bamunoneranga ssente ekikutya nga kya nusu kasamba omwezi ate ng'ennyanja embi tetukyalina ssente ensonga ya kasasiro kyovola abamungi kuba baali bamuteekako omusolo nga tulina omusasula buli mwezi nusu kasanvu netwediima omusasula kyovola amungi buli lunaku abaamu nga mungi kuba emotoka temunona baakoma omunona ennaku z'omwezi nga 17 ku mapeera mbere y'obuyonjo yimiridde tuwuliddeko nti ina okusima kabuyonjo lutalo kabuyonjo naye tewali tulina kabuyonjo wano Kigungu yenna tulina kabuyonjo emu yeryeri endala eryeri wano alawundi wano ku mwalo tetulina kabuyonjo ate nazo za kusasulira nusu 5 ate eri emu baagiggala twasigazako kati emu ndowooza eringa distance waneneko okutuuka eri waggulu olinnyawo booda noweetoola eri boodi n'ogenda eri ku ttooyi wano tewali wankisemu kyaki terina kabuyonjo kabuyonjo eryeri ate omwami Lugonvu yagisiba tetukyagendayo endala ya kansa eryeri mu katale waliwo distance nene ekirala omwala guno omunene guno ogukkiriza wano nagwo bagufaako olunaku mapeera wanaabeera kati okuddamu okugufaako era ku mapeera omwaka ogujja ennaku z'omwezi nga 17 ogwokubiri kwe kuddamu ogugugula ne gujjula amazzi ne gafuladinga wano wonna abantu b'ekitundu embeera y'obuyonjo emiridde mu ng'abakulembeze amannya gange nze kansala Anusiata Namuddu Sevene Nalongo embeera y'obuyonjo mu kitundu embeera y'obuyonjo mbi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti nga abali mu bibuga basalawo ne batugamba nti abantu beyonjole kasasiro ffenna ab'ekigungu tukyali wansi ky'abantu tebalina ssente zikola ki ziyoola kasasiro abalala tebakitegeeramu makulu gaakyo balabanga municipal fe abalina bayoolera ki kasasiro kati kasasiro ono asigala mu bantu mungi nnyo bw'abanga kanso temunonye n'olwekyo leero njagala okwebaza Uganda Airlines okujja ne tutunuulira ne tukuŋŋaanyamu kasasiro omuyitirivu gwe tubadde tuyina abantu abalungi nabagambye ne bakuŋŋaanya kasasiro waabwe tumusanze ku makubo abalala tumubamuyonjezzaamu beebale kuleeta ttiimu kutuyonja nate nakutu kyemali bagenda tubuulira tukumye Lake Victoria okulaba nti tugitaasa njagala okubebaza nnyo ne ttiimu gye baze nayo n'okufaayo ne batuddiza guno omuluka buli mu airport simanyi bambadde mukimanyi so babira batuddiza ng'abali mu muluka gwaffe okusookera ddala ngaffe ababatuwala babira batuddiza twagala okibebaza ate tuwongera obbasaba emikisa emirala mingi nga mwe muli n'okutuwanga ku baana baffe ng'abo mu Kigungu okukolako mu Uganda Airlines tebaliimu batono nnyo ekyo tukisaba Uganda Airlines etuwe abaana baffe abasomye bangi tebalina mirimu ate nga omuluka gw'Ekigungu gutwala ekisaawe njagala okubeebaza olw'enteekateeka eno ennungi
ebadde very organized, ebadde nnungi nnyo, beebale okujja, babadde bakozi okutusinga. Bannakigungu tebayonjeza kasasiro, ate abazze bambi okuva ku munene paka kwasembayo buli omu abadde ali ku mulimu. Ogwo omulimu njagala okugubeebaza. Ate mbasaba nti nga bwe batuwadde nti buli mwezi ku nkomerero bajja tulonanga mu kasasiro, badde mbasaba wiiki 2 wakati mu mwezi ate n'enkomerero. So abakulu nga bazzeeyo batuusiza obubaka obwo nti twakiri mu mwezi emirundi 2 batujje mu kasasiro. Mmanyi nti kasasiro ono alina obulabe bungi, ekisookera ddala ku nnyonyi. Ennyonyi awali kasasiro ebinyonyi bibeerawo bingi. Ekinyonyi kiyinza okujja ku kasasiro ne kimala ne kidduka ne kigenda mu nnyonyi, olugendo ne lusazibwamu, olugendo lulamba. N'olwekyo kasasiro okubeera mu kitundu nga kino ekiriraanye ekisaawe kya bulabe nnyo, era nti beebaza okitunuulira ne bajja ne batuyonja. Nze kansala Anusiata Namuddu Sevume Naalongo, nze nkiikirira omuluka guno ku municipal. Ebyo bimalina teekateeka emalawo kasasiro mu kibuga kyamu. Erinnya nze Kabwama Charles, Deputy Mayor w'ekibuga kino eky'Entebbe, era nga nze Secretary w'ebyobulamu. Yes, kasasiro mungi, abantu tuli bangi. Twagala okukkiriza nti kasasiro nkola yaffe ya bulungi bwansi. Naye olw'okuba nti omuntu asigala muntu, tetutandise ku preachinga bulungi bwansi ggulo oba mwaka guwedde oba myaka 5. Naye omuntu yeetaaga kuba nti ajjukizibwa buli lunaku. So kyekyo lwaki tuwataganye ne bannaffe aba Uganda Airlines okuba nti batuyambako mu kwongera creating awareness mu bantu bano, ate n'okwagala ffe nga bakulembeze okuddamu okulina n'abantu bano nga tubulirako enjiri yaffe ey'okweyonja. So tulowooza nti olunaku olwaleero lubadde lunaku lulungi nnyo okukwatagana ku mitwe ya Kigungu okwongera okubajjukiza nti nga tonayita Entebbe Municipal Council kujja kudduukirira gwe kasasiro gw'okozesezza omudispozinzi otya. So yebadde enjiri yaffe ey'olwaleero, era kituufu n'okwagala okulongoosa ekibuga okutuuka ku mutindo gwe twagala kibeereko. Bagamba kasasiro singa